Mezikaze pale kuna kwa Madia kurunga yote kwa Madia kweli. Kwa Madia. Kwa Madia kweli mimi yote. Chocho saving. Namwe wao ulirori Wana mafuwe bali bali hao. Abafuwe bali. Robo ya sile taka sigo fuji ya tatu watu wewe. Akatwali wansa. abali kwa wa media chemukola cha bei bambi mwe bali kutugobera ngo bonambozi daife kitwiza mu amani era sababa yakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira bambi yo wife abuside ombikado gawe muri kubona ndi mu bitundu bya mbali ayenga mbera ya Kiyongobero mbera ya Maziga tuli ku sitemo cyali yembali era nga mu Kidi bulungi abantu abafirire mumataba bali kubaletanga wano kyenno kubakobera mu kisera kino nti abantu abasoba amakumi 2 emirambo gye bamazaira okujinulula mu mwala era nga gireetebwa gano wabulanga embera ya Kiyongobero mwidi bulungi nge twabagire mawire gaife agasose nti amadi agagwire nadala olunaku olw'esande n'olw'omukaga gabede mangi era nga gano galeetaire omwiga namuyonga okuba nga gwidula gatandika okwandaala. Era nga ebintu bingi byakosebwa okusokolera abantu bafuirwa obulamu bwaibwe naddala abantu abakulu n'abaana abato n'ekintu ekindi emere yayononaibwa then amayumba gakubibwa gansi ku itaka ngetubalaze eriyo n'abantu abaye bali kutambula nga bali mu motoka ya buyondo nga bajja mu bitundu eby'e Kampala bano emotoka yavuire ku bridge yagwa mu maadi era nga abantu ababere emotoka mona basinga babona bambi bafuire so nembozi eyembaleetaire ndi mu bitundu bya mbali nga YY media bambi this was a national story nakoba nti ndino okutuuka embali bambi tukobera abantu ekiri kujja maiso so nze ni timu yange bambi tuli eno okufollowinga ku mbozi eno webwazibiro nakolwaido that is Sunday twakitegere ku nti police erikoba nti abantu mukaga abaire nabo mochare abafuire wabula ateri emirambo egindi oti 5 oluvainuma egy'amazzi gyaida baba nga abantu nga 10 nga nomulino omwisulo kale wa UPDF by Sunday nagama olegetwa benago wabula ona kulwalero kuncho police mazirayo wano kumwiga era nga bagezisa ku okunula ya abantu
abandi wabula ku mulundi guno abantu bafunye olwaleero babaire bangi bantu nga 12 era nga eriyo emotoka eya private super custom yaberenga eri kujja mu bitundu by'e Kampala eno yalemye omugoba waayo olw'amaadi amangi yagwa mu mwala ya overturninga yekulungula era abantu abasinga bambi bafiire. Sicha mugeza akokola kati mugeza akokujja mona yenga etakalingi kati atene kino nolire no tumbulire ili kuserera okuyingira wansi naye kuli kugeza ako naye musanze yo kabafu abalala wansi abafu babajjeyo badi bameka abafu bade bagenda mu 8 naye katsawe no babatuse mu cyaka tawale mulamu Kyala mu byagala ebyo
emotoka ezeeno bano baŋŋambire bakugereze ebisi yabeera bizombola polisi bali kubasomba baba ondire ati ndine ari kubugole ziwaye bari kuletere bona kwa moyo ari bona ndibo basamirire basi usiba come on, you gotta look at it. Hari mama anu eh. Hari. Kamu kok ya nih? As if it's moving, I started moving. I started moving. Kuja konge genze bwetu naye wentuuka olaba ensiba naye baleseeko like waya emiguwa giri kuja konge genze bwetu naye wentuuka olaba ensiba naye baleseeko like waya emiguwa giri Vaya, vai no kuata muito.
Yakuddemu etya motoka yakuddemu etya yaze ng'amazzi gajuuka neyagala okwambuka naye ng'amazzi mangi negagipushinga negagireeta kuva ku bridge wagula eyo negagireeta so tugenze kukya nebasangamu emirambo 11 era gyona bagijjemu giri mmoca. kati bano bagezaako okukolaki? Bano bagezaako nga bwe bagyemu emirambo era bagezaako ogijjamu bagyemu motoka nayo bagitwale ku lukalu. So poliisi ayizireyo era tuna tubaireyo ng'eyambibwako abantu ba buliddwo ni ba divers abagezizaako okwika omwala guno okusookera baatulayo abantu era nga eriyo mirambo nga 12 egyaganibwa ejabeere mu motoka eno era nga bano abantu babaire nga baboneka nga babaire bantu babbeeyi nga tibanakunaku ko babaire nga bayambaire bulungi tibayambaire t-shirt nga ife bamwotamu ku mibe twambala babaire mu ngoye ennungi nga dinira nga bayambaire n'engaito oba oli awo omuntu gyandiyese ati misonso dinedde diriku. So poliisi emirambo egitwaireyo yagireeta wano mu iggwanika ositemokyale nga oli kubona abantu bangi besomboire bali wano okwidde okucekinga ku mirambo gino ku benganda. Wabula kituwaire nti ku mulundi guno abasaada bangi emirambo egy'abasaada tuwaine nga mingi naddala ku gy'abakazi ido emirambo egy'abasaada twawaine nga mwabeire mwine abaana abato naddala babalemereirwa okuva mu maadi kuba gabeire mangi emirambo egy'abaana gyabeire mingi era tuli kubona ano nga abasaada abakulu bangi ino bakati omuzira wafiira watono tujiro kyewunisa okubona nga abasinga basaada betu tusobera nti asobola okulwana mu mbeera ey'amaadi bambi yawona aikulu no Katonda yakubira nti ekisa kyemu kituuse naawo era nga bano tibasobere bambi kuluwona. So tufunyeeko kwamaina nga tuli kujja okubakobera wabula nga abantu abasinga bakali kutegereka ku bantu baibwe era n'ensonga lwaki tuli wano era nga tukubiriza oyo yena ali eyo wabanga babaire n'omuntu wo tolowooza oti abafiire mu maadi oba mataba g'embali nti bambale bonka kino kyagameiremu abantu ab'endawulo abaye bali kutambula abaye bali kuki. So obanga olina omuntu oyo yotali kubona bambi tukusaba oide kuku eno ku mokyalo oba kuiggwanika mu kibuga Mbale oide ocekinge ku bantu bano abali muno oba oli awo mwandiba owuwo kuba waliwo betuli kubona nga olaidye kubona ku bubone aye ali kuja waliwo yembwe n'omukyala yeekanga nga ali kubona omusaada we mwene ati nga ne yafiire ate idde nga takisuubira aidye gano nga tasuubira yena abeeremu abo ati kanje mbone ku bantu. So bambi tobeeyo nolowooza nti oba oli awo nti bino byabambale kino kyagamiremu abantu ab'endawulo era tukusaba idde kuba amataba gakubye ebitundu binene ino wano mu Mbale ebyalo era nga kunkyota tusoboire okutambula kwetwabona nga amaadi gakasigere nga kayanjala naddala amayumba ag'abantu gamenaike gagwire wansi era nga abantu bali kugezaako okubona nga baterezaako webanekukuma obupaliso bwaidule maadi obundi bwagire nga bandi tubabwenenga ku abandi nga bali kutwalayo empaali bali kudita mukasana oba oli awo bye banasulaku emmere yayonoonayibwa ino ntambuleko nabona nga embooli naddala ediri mu wetland dona badisanizawo of course amayuni duuma ebintu bingi. So embeera tinungi eno Mbale abantu ab'Embale benda kusabira akaseera ke bali muti kalungi naddala abantu okufiirwa abantu just mu maadi abantu abasoba 20 eno nsonga etugama kutuna tekaali nsonga y'abantu ba Mbale. Oli kwa Wai Media ndi Yazid Yolisigira.
nga wenkobye oli kwa media ndi Yazid Yolisigira owefe Basido Bikado ndi mu bitundu bya Mbale nga eno yagwira amawulire amabi era nga television edisinga ndi mu bitundu bya Mbale bambi okubona embeera nga weri n'okuzula amaina oba abantu abafiirire mumataba. Ensonga eno yabeere y'amaanyi ino era nga abantu bangi wendogerera nga wenkobye emirambo 23 abantu 23 nabakobe okubanga nabafiire era nga emirambo giri mu igwanika wano wendi mu sitemo kyale ey'Embale nga we muli kubona abantu bangi olwawulire nti amataba gesa abantu Embale abandi babwe n'abantu bebe nga tebali kwira waka batebeeza nti oba oli abasobola okubanga bona bafiirire bambi mu mataba gano era nga abantu bali kwida gano kwigwanika bambi okubona ku bantu okwetegereza emirambo okubona mulimo wange obabe so wabula nga embeera neyo nga wenkukobye nti obanga olina omuntu yayena eyakubuze kwazeka ido checking ila ano kumakyalo oboneko ko bana abantu tibawalala abantu tibambale bonka bavire mu bitundu ebyendawulo era nga nva kubona nti abantu abasinga emirambo gyenvu okubonako nva kugibala ngegisinga gy'abasaada abakase bali mu batono era nga abasinga bakali kutegereka ku maina gaibwe were engeri yo kwa abantu nga batano bategere kwa maina gaibwe so mwabo abategereka kwa maina gaibwe era nga emirambo giri mu igwanika gano waliwo ahabwe Edwin yono avira mu bitundu bya Kampala era nga aba ku luguudo lw'Ekyadondo era nga okusiza ku information aba police yebafunye yebamutwetwereko eraga nti abeera nga akola mu Wuso restaurant wali mu bitundu bye Nakasero era nga mu restaurant muno abeera nga procurement officer ne bana bajja ne baleeta ebintu emere abajja ne bategera emere eri kwendera mu hotel amatooke abakawunga bajja bagireeta bayita mu hotel bali bafumbira abantu so nabeera procurement officer bamweta ahabwa Edwin ku Kyadondo Road ye Nakasero so omulambo go kali wano mu sitoma kyale eri yowundi yetegereku bamweta Mwagale Adra ono Mwagale Adra information etukufuna eraga nti mutyamye wa ku kyalo Budiba mu igomba ly'Embazi Masa mu district ye Butaleja ono wa mu bitundu bye Butaleja so oli kubona nabe Butaleja balimu so obanga oli eyo ngoli mu district edesambi Embale wano osobola okwidako kati tuli kubona asoso wa Kyadondo nono yena ali wano wa Mwagale Adra wa ku kyalo Budiba mu igomba ly'Embazi Masa mu district ye Butaleja eriyo wokusatu yetegeere kwerina bamweta Bwogere Zubairi Bwogere Zubairi Bwogere ono information police yafunye kweraga nti musoga wana mu Ngarwe mu district y'Iganga wabula ono abeera mu bitundu bya Mbale ngaba mu ward ya Najja nga yaba okukola emirimu gye era nga musobola okwida yena mwamuchekinga kwa inga information yeri nti musoga wana mu Ngarwe aye nga abeera ba mu Najja ward Mbale division ni information yatufunye ku kwano eriyo no wundi yebeta Jennifer Nyira omukyalo ono asolo akobye okubanga muteso mukyalo ono munene Jennifer Nyira mukyala munene wa myaka nga 32 ayambeere olugoyo banga lwa tidikala bulungi lwa green era nga akobye okubanga yavire mu district ye Kisolo mu district ye Kisolo bamweta Jennifer Nyira myaka 62 ono ali mu igwanika ali muno bambi mukyala abeere mulungi muyondo bambi yafuire wo mulingiro osobola utakakasanga yafuire mu bulamu obwensi eno aye ebya Katonda takawera takakola kimufu so obanga oidi omukyalo ono obanga oidi abantu be musobola okwida muida mwana omulambo guli wano ku sitemo kyali Embale awundi ni Mastereke Alex wa myaka 23 ontutegezebwa nti mukonjo era ngambo
abere yekubira mu kyalo eky'Emadodo era mu Lisigira Sironko kisobola okuba nga yabeera akolera emirimu gye. So bano bonabona bali wano ku sitemo kyale wabula nga ekiriwo okwegalikira okuli nti abasinga bungi tukalitegerako bakali kutegereka ku mayina gaibwe nije bavuira. So obanga olina omuntu kino kyovuba ndi kwongera okugumya ensonga bannamawulire lwaki tuyidde eno tiko abantu twenda akola mawulire mubone nti abantu bafuire aye twenda twalaganga bana abantu oba olina omuntu wo eyakubuze kubambi osobola okuyidako okwo mwigwanika sitemo kyali mbale walinga ku mirambo egiri wano. So embeera etoweeri ya kiyongobero wano mbeera ti nungi, mbeera ya maziga era nga tutegeezeibwa nti emotoka ero y'obwaine eyagwire mu maadi super custom nti banumbu babaire bajja bava ku bugole nga baireyo bitundu bya Kampala. So biri awo bityo. So nembeera eri wano wabula nga abantu abasinga babaire motoka eno tubone poliisi ngetoya abantu babaire motoka eno wansi era emirambo gyaleetebwa gano era nga wenvuire mu kifo kino wali ku mwiga aba ku stream babe bakagezaako bambi nga ba divers nga bakolera ni poliisi n'abantu abulido nga bagezaako bambi okuboneka nga emotoka eno retrievinga from the water since morning babe bagezaako aye nga all in vain. Aye tulina isuubi nti ida kuvaayo kuba poliisi erese buli kintu kyona tubaineko ku grade aba wetiye excavate eriwo tubaine breakdown ediriwo fire brigade ediriwo so buli kintu kiriwo. So tulina isuubi wabula nga omuyigo gukajja mu maiso abantu bakajja mu maiso okunoonya mu maadi mu itaka basuubira nti abantu bangi bakaali wansi eyo wabula nga ife tukaali eno mbale era tulida kubakobera kyona kinaba kigire mu maiso. Eri abantu abandi abategerekeko emirambo egindi egyategerekeko abantu baibwe era nga poliisi yamaze okuwa ab'enganda era nga okubazika kuli kujja mu maiso. Tuwulire ku nti mu bitundu ebyebungoko eriyo ye bali kuziika abeera akola ku petrol station ono amaadi gaidye nga ayina ddaada we wabula yaba ali kulwana ajja atoleyo ddaada ye mu maadi amaadi gaba kuba so yena okuziika kuli kujja mu maiso. So embeera weeri etyo eno embali ya kiyongobero abantu betaaga okusabirwa ekyembe ekiriwo nti amaadi gakajja amaiso n'otukanga gakajja amaiso n'okugwa kunkyawe ebitundu ebyetola mbale amaadi gagwire mbere ku mubudaka nga gafuwirira bitundu ebyakamunkoli gabe gali kufuwirira era nga ni wona sana tukubona gali kubwegoka sa tutwidi. So tutuli ekiri kujja kuweera aye amaadi ate geyongera okugwa tulina okutya nti embeera esobola okwongera okwononeka kuba ekyalo kibere kikalu. So nebyo ebiri eno ndi Yazid Yolisigira wefe basida mu bikada bakali ku subscribing. Please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tuli mu bitundu bya mbale abantu beno betaaga kusabirwa n'ekindi tusaba Katonda abo abagenzi abafiire mu maadi bambi abasonyiwa ebyabasobako mu bulamu abawa ekiwumula ekyemirembe era twagumya n'ab'enganda akaseera ke bali mu kazibu ti kyangu omuntu eyaviira wakanga mulamu bambi ng'oli kumusuubiramu leero kiri kututambuza mbeera ya byanfuna mbeera ya sente emmere efuuse emmere nekitambuza omuntu ayagana omuntu aviire ekyadonda e Kampala omuntu aviire e Sironko ndowooza ekitutambuza twena bambi kubaawo mbeera ekalwibe yanfuna wabula omuntu yaviire kanga omusuubira nti ayikujja kwira waka n'akasente oba n'akavuera waawulira nti ate kabiri afiire mawulire tigaba malungi. So tusaasira bambi ab'enganda era tubagumya embeera tugitegera ti nungi woba gafiirwako obaidde mwine akaseera kali kubitamu kuba n'abantu tuli kubona nga bana abafiire basadde bakulu beene babaine obuvunaanyizibwa balese families abaana abasomi abakyala. So bambi embeera ti nungi tubasabire tusabire abantu bano abantu baffe n'abavudde mu bitundu ebyenjawulo eriyo super custom yabadde egenda mu kwanjula ekabwangasi teri n'omu yavuddemu era tuli wano ku mokyale maiti zonna weeziri ne tusaasira nnyo bannaffe bannannyini bantu abo n'abaana baffe eri abakyali mu mazzi emmotoka ez'obummonde zonna zaagudde mweziri mu mazzi naye tubagumya ne sekugumya yonna bongera okuguma twafunye ekikanga batutumanyi bwe tunaakola omwalo ogwo
kubanga enkuba ate eyongera okutonnya buli lunaku. Tetumanyi mutuyambye tutya nga abakulembeze baffe mu kitundu. Era nga bintu bingi naddala emmere amataba gajjo wano ine oluvannyuma olwa omwiga namuyomba okubiiga amaanyi gatandika okwalala buli wantu. Mu bintu ebindi ng'otoleka abantu abafiire tukitegeere ku nti emmere eningi yakosaibwa, ebisolo byafiire era ng'embeera kali kuterera amaadhi gali kugwa, tuli mu bitundu by'embalayira obita amaadhi gagwa. So muzeeyi oluni omu ku bamuzeeyi abakosaibwa. So muzeeyi tuli kuwawa media tubulireko amanya go gwani. Nze Christopher Wepo. Kankwatireko Nze Christopher Wepukulu. Okay, mwami Christopher kankwatireko tubulire kyabadde kitya enkuba. Mazzi gatandise saawa 4 ez'ekiro. Gatonya paka obudde okutuuka paka saawa 4 ez'omusana. Awo amataba ne gayitirira nga tonna kyoyita nga tonna wootuula. Era emmere yonna lumonde, kasooli, mawogo, janjalo, binyeewa n'empande zonna byonna mu bitooke byonna nigakuulakula nigamalawo byonna terika. Gwe tubulireko gw'obadde olima mmere ki? Ndabadde ndima kasooli, ndima mawogo, ndima ebijanjaalo, ndima binyeewa ebyo byenima ne kasooli era byenima bya muzeeyi byebyo byatandika. So wasoboddeko ogezesaako okutuukako eri mu nnimiro? Mu nnimiro ntuuseeyo naye nga teri kantu. Gonna gavuyiseeko ettaka tolaba na mmere gyeri.